ku Beg TV, TV yo mutimbagano ne beg.com, lupapula oba amawulire ago ku mutimbagano. Mwebale nnyo abatuwagidde. Tuli ne Dr. Lulume. Dr. Lulume nno y'omu ku basajja ababadde embaggubagu mu Parliament. Yagenda mu Parliament ku kaadi ya DP n'agenda bw'atyo tukomekereza nga bamukubidde ku kaadi ya PFF, ekibiina kya Besigye, Lukwago ne banne ekipya. Agenda tubuulira biki bye yarabye mu kalulu kye kyamulemesezza. Alina obubaka bwe yawandiise ku mutimbagano ng'ate akoowoola banne mubaddemu bali grouping baddemu beekuŋŋaanye. Byonna agenda kuba nga bituyitira mu Dr. Sooka obuuze ku bantu. Mbalamusizza nnyo mwenna abatulaba ku mutimbagano guno. Era nsanyuse nnyo ne management yammwe okujja gye ndi tuwayeemu ne bannayuganda ku Beg Media. Dokita, akalulu kwabadde kati akakulike wadde tewawangudde kubanga waliwo abali mu makomera, waliwo abalina ebisago naye gwe ndaba olinga bwe wakagendamu. Era nkozeemu. Okozeemu. Ogutali musango. Naye tolina nkovu? Sirina nkovu, enkovu ziri ku mutima ne mu bwongo. Kituufu. Akalulu kwabadde kati. Akalulu tekagenda bulungi. Ebuyikwe. Tekangendera bulungi. Bampangula. Mu ngeri gye nali sitegedde nti no banampangula. Nakayingiramu n'amaanyi era n'essuubi ery'obuwanguzi. Naye byagenze okukomekerezebwa nga ndi mu kifo kyakusatu n'ekyokubiri saakifuna. Lwaki mwenna bwe tubalanga ababadde abakadde oba ababaka ab'ensa mu kalulu kano atali waakusatu waakuna sina waakubiri, abalonzi babakooyedde ky'okutuuka awo? Simanyi bulungi kintu ekyo bwe kyabadde, naye bwe tunaabeera nga tugenze tugenda tumanya kiki ekyabaddewo, tujja kutegeera nti nno wabaddewo ekkobaane ery'okusobola okuswaza abamasuuti n'okumalamu abantu amaanyi nti oyo n'ekyokubiri takikwata, naye ng'ate abantu abasinga obungi bamubala nti mwatiikirivu nga kipange, kyazze nga kipange. Mulundi guno mwe nategeeredde nti abantu n'abopposition basobola okukola conspiracy ne gavumenti ne babeera nga balonzesa abantu bangi, omuntu ng'asobola okufuna akalulu akasukka mu kamu n'afuna obutaano, naye nga awa opposition era nga mu system mwali bulungi. Ekyo nakyewuunyiza. Kati nalabye nti waliwo conspiracy nga ya buntu ey'okubaako abantu abakubibwa kuggyibwa mu system ey'obukulembeze. Naye naddala wano mu Buganda oba abantu be babala nti no bajja baleetako olugezigezi. Naye era nalabye nti waliwo n'obukoowu bw'abantu. Abantu balabika n'ebyokulonda tebakyabiramu ssuubi era nga n'ekyokubirowoozaako obulowooza nti ebyokulonda bisobola okukyusakyusa embeera y'obulamu bwabwe, ne babeera nga babiviiriddeko ddala, ne balabanga obulombolombo President Museveni bwe yateekawo ayagala okukwata obuyinza nate. Kale no tebakyabibalamu magezi nti birina kye bigenda okuleeta, wazira kye bamanyi kati nti abantu basobola okugamba omwana wa gundi agenda alyeko ku ssente, ndaba babasasula agende naye alyeko, ono newankubadde nga wa mugaso tewaliwo amusinga nga bwe nabiwulira, tewaliwo wanaasobola, tosobola kujjayo Lulume n'omuzaayo wano mu constituency yaffe emyaka 15 egijja mu maaso oba oliawo, naye sigenda kumuwa kalulu kubanga abaddeyo ebisanja ebisukka mu 2. Aliddeko ekimala. Aliddeko kati tutwaleyo n'omulala anti kulya n'omulala alyeko tulabe. Enkola yaliddeko tugenda girwanyisa tutye? Kiri naddala wano mu Buganda, kiri wano mu Buganda. Abantu kakati baweddemu essuubi. Ekyamazima essuubi lyali liwedde mu bantu myaka nga 10 emabega. Era Dr. Besigye yatutegeeza bulungi ti Mwami Museveni azze akyogera lunye nti akalulu akapapula tekamujja mu buyinza. Era ne Mwami Besigye n'akigezaako n'alaba nti okwesiba ku byokulonda ng'oli ategese ttiimu ye egenda okumulangirira tebikyakola makulu. Abantu Mwami Bobi Wine najja n'akiwakanya nnyo
n'agamba nti no tosobola kubeera nga weesimba emyaka emirundi ena ng'okkiririza nti democracy asobola okubeera nga aleeta change n'otuuka mu gwokutaano n'ogamba nti ate tebisoboka ffe tulowooza nti bisoboka era yajjayo n'agwa mu buto n'ajjayo n'abantu abali tebalonda mu biseera ebyo abalaasi abattatu ab'ebiviiri abageto bwali tosuubira nti no bajja kwetaba mu by'obululu n'abasokololayo yonna gye baali bali era naffe netulowooza nti munnaffe alina ekipya kyaleese kati bino ekisanja kino kyakubiri okulonda kwa mirundi ebiri nolaba nti okulonda tekulina kipya kyekuleese eyali afunye n'obululu miliyoni 3.6 leero lwetulabye ate nga yeeyongedde amaanyi ne campaign ebadde peaceful okusinga bwe yali otwogerera kati ate yasaze na miliyoni namba era we wandirowooza nti abantu bagenda kusituka babanja akalulu kaabwe ne beesirikira bwekye n'omukulembeze n'abeera mu dduka nga tewaliwo amugoba kakati ebyo kituzizaayo emyaka 10 emabega struggle we yali etuuse yali yakugamba bantu nti oba Museveni ayagala kweyongezaayo akirangirire era Museveni ekyakitya atya okwerangirira nga life president atya okulangirira nti tejja kubeerayo kulonda ayagala okubeerayo ng'ategesa akalulu mwe mukeetabemu mu budongo bwammwe akababbe yeekakaseewo ng'era bw'abadde akola kakati Dr. Besigye yali alina waatutuusizza nti tekikyakola makulu balulume kwesowoolayo nti ogenze kwesimba kuba president tekikyakola makulu akalu tekakyakola makulu n'ekyo tutandike kulowooza ku birala biki ebirala biki Museveni yabikola yagenda mu nsiko Museveni teyayita mu kalulu okujja mu buyinza wabula yeefudde ayita mu kalulu okusigala mu buyinza naye ng'ekimuli mu mabega mundu n'olwekyo ebyo byonna ebitali kalulu akategekebwa ng'akategesebwa kukawangula ebyo byonna bye tusobola okukola Besigye bye yali atugamba tutandika okulowoozaako era tubikole nga bye bisobola okuleeta sanity kyogamba nti kakati katutuule ku mmeeza n'ekirowoozo ekigamba yes munnaffe obaddewo wano ebisanja 7 simanyi 8 ovulakodi Uganda esobola okufuna abakulembeze ekyo bulijjo akiddamu ne banne bali mu kibiina ky'NRM nti gwe bw'oba wagira maniyo oba wagira Cranes oba wagira ttiimu ki omusambi wo omulungi ateeba nga buli maaci ateeba oyinza omujja ogamba nti olekera ddyawo okusamba eyo ndowooza ya bulijjo era y'abantu ababitegeera enkeera maniyo gwe wali ogirabyeko nti kubanga ewangula ebikopo nti yeronda ba refu ne ba Laisman FIFA kafu bebavunanyizibwa ane balifa balina ekibiina ekibagatta naye gwe bw'oliraba nga Arsenal nze ndi wa Arsenal nti Arsenal kakati ate yesalawo referee analamula ogwa Liverpool n'ogwa Arsenal ne Man U era yasalawo nga omanya nti gujja bagidde ekizibu kiki bantu kukoowa oba bantu kufuna mirembe nga gye gibasuseeko ne baga abantu bakoowa Museveni naye nebyakola babikooye era batulaze tebakyamwagala nebyakola tebabyagala kakati balinga ng'omukazi ali awaka naye nga mu butuufu mu mazima yanoba dda n'ebyobufumbo tabiriimu abatayagala Museveni ate be basuddemu bebamu kuba abantu batuuse ekiseera bagala naye kakati bwe balulume okujjako okugenda okwogera ne mukola record mukyamukyusa muti nammwe mubaddewo tebawadde obudde nammwe mulemeddwa obusungu babujje bagamba nti badde obusungu ne babujja ku nannyini bwo gibwandigenze ne babuleeta ewammwe aye ne bugenda kuffe mwatugamba omusajja mumusobola kati emyaka 15 myaka 2 abamukakasizaako ekintu nti amaze ebisanja 8 bo bennyini abantu be ate nabo be batuvunaana okumusibawo no batuvunaana nti bw'obeera ng'ogamba nti Museveni aluddeko naawe vaako
Yake ekisanja kimu oba bibiri nawe kale tulabire kuggwe nene weewuunya lwaki temulabira kwoli kwegamba abantu baffe naddala wano mu Buganda okulabira okumpi kutuleetedde ebizibu. Gwe nga ggwe Dr. Lulume kyekyakuwanguza kyosobola okugamba munnayuganda kyosobola okugamba mubaka munogo badde ne mu paalamenti nti sikomyewo lwa nsonga ABCD era tewaliwo nsonga bannabuyiko gye bakuwa okugamba nti nno lwaki tebannonze tewaliwo gye bakuwa naye bagamba twagala feesi endala n'oli agenda alyeko. Lulume okola Lulume oteesa bulungi naye Lulume ozimba eggwanga Lulume otukoledde n'ebintu ku ground bye tulaba ne programu za gavumenti ozireese naye vaayo nekibaliza alyeko leka n'oli akole ki alyeko. Kati omuntu wakutuusa awo oba onoomugamba ki kitegeeza nti essu yeeterebuseemu wamugamba dda nti no tuli mu kaweefube okujjako n'akyemali yaggwamu essuubi n'alikwasa naawe kati naawe kati takyali kulabamu abitadde kale kati abitadde leka atufuge naye kale kati tulabe n'abaana abalalalala ng'akitadde kakati mu mboozi eyo yensonga lwaki abantu abasinga obungi n'okulonda tebakoze eki tebalonze abantu waddeyo batugajambu tebaze kutulonda babikubire ddala bigende twakoowa Lulume singa tekibadde kino okwesimbawo tewandyesimbyewo musajja mumuleke mu kifo ky'okujja okugamba nti wange tujja tukakasaayo omuntu asobola okutulwanirira kubanga bwobanga Lulume mukooye alidde nnyo Museveni namukoowa dda kati nno nayo ki tugenda okukakanaga nga balese ababyagala ndabye ku mutimbagano babeere batonotono ne babaleka bo ne badeciding wagenze ku mutimbagano n'owandiika obubaka ng'okoowoola banno bwe mwatandika naddala bannammwe bwe mwali nabo mu Ssuubi wawa Bassemuju Balukwago Basseggona Bampuuga abalala abone mu bitundu ebirala nga Basalamu Musumba okuva mu Busoga bonna nno baabakubi mwagala kukola kibiina ky'abawanguddwa mwagala kukola ki kakati tetubeerangako bawangule tetubeera eno cause ya bbanga ddene okulwanyisa nakyemalira si kintu kyangu era kyosobola okwebaza Katonda kwe kusigala ng'oli mulamu ogende mu maaso n'ekirowoozo ekyo abantu abasinga obungi akabengo kabasimba gino misinde sija 100 meters akafubutuko gino misinde mu bunabyalo abo abalina ebinywa ebigumu n'obukongovule n'enteega ezakaata be basobola okugwa ne basigala nga bagenda mu maaso kyangu nnyo okusanga abalwanyi bammwe bemuludde nabo ebbanga mukyalwanyisa nakyemalira akabengo okubasimba kubanga oluusi abantu badduka kafubutuko nga balowooza byankya anti mwembale nga mugamba omusajja ku luno agenda naffe tetukyamuukiriza bwe twandibadde tukyamuukiriza ate bwe twafuna abaali bakyamuukiriza ate okutwala center stage omusajja we abaawo abantu essuubi nti kakati enkyagenda omusajja we Besigye yagamba mujjukira bulungi ng'agamba ab'e Masaka n'abali ku Masaka Road nti mwe mwesiimye omusajja kuno bugenda kumulaba ng'akola ki ng'agenda teyagenda kakati bwe mbadde njagala okubuulizaawo nti naye olowooza bannayuganda bwe baddala nga nabo babadde kitundu oba kitole kukubagoba mu paalamenti bakyayinza okuddamu obbawuliriza bagamba mbukuba mukyalina pulaani B etwala Museveni obuzibu bwabwe tebajja bakuba bukubi mayinja bagamba n'abasajja bali ku byabwe batuvaako yes obuzibu bw'abantu baffe kukkiriza kukyamuukirizibwa waliwo ekiseera we kyatuuka nga Lulume tokyayogera gye bali ne bakuwulira nga bafunye message empya eraga nti nno ku luno tumutwala people power our power tugenda kumulagako maanyi g'abantu ne bakyamuukirira mbagamba bulijjo
awali okukyamukirira tewabeera kulowooza era ekisalibwawo mu kukyamukirira kibeera kya nsobi. Awali okukyamukirira tewabeerawo kulowooza era ekisalibwawo mu kukyamukirira kibeera kya nsobi. Awo mu kukyamukirira twokyezza emyaka 10. Twokyezza emyaka 10. Go gali 2 nga go togoogerako. Tubadde tuzimba. Abakyamukiriza mwazimba mu kisenyi. Abakyamukiriza bagenda okutuuka nga tutandise okuteekako ekigimusa. Ensigo yaabwe neeruka. Naawe oyagala kwegatta kuba yina endowooza oba bagamba nti oba oli awo olwaleero kati oba Nuupu oba Kyagulanyi kati kyekizibu ky'opozisoni oba ekyoludda oluvuganya. Ffe twakireeta. Twaleeta solution. Era nituleeta bannaffe abaali bateekwa okugattako. Bw'oba ng'osaze omugaati togulya. Ogulya. Naye bw'oba nga ate otaddeko kasiyagi ate awo kisukka. N'ekyo twaleeta kasiyagi ne tumetta. Ka blue band ne tumetta. Okakana ng'omugaati bagututteko. Abasumagira. Manyi gaye batwala omugaati. Kakati ekyo kyekyaliwo. So ekyo twakireeta. Naye nga bw'obeera era ng'ogenda okumetta siyagi ku mugaati ate tumala gametta okutuuka ate nebikunyiwa bunyiyi. Onyiisa abali. Kubanga ojja siyagi era bakateeka kuba tometta ate n'oddira siyagi n'asinga n'omugaati. Omwana yametta. Suubi ne lisukka. Kakati ate ne kisukka ogenda okukirya bw'oti nga ate tekikola ki tekijja. Olowooza ki ekyetaagisa kati nga tunatera okumaliriza. Leka enfuufu ekkakkane. Abantu baleme bw'obeera nga gwe tukulembezza tofuuka kifuba mbeere, tofuuka wa kitalo nnyo, beera humble okusobola okukolagana ne bannammwe. Muganda aga nti bw'oba ogoba musajja munno oleka mwezi tungirira. Mu kiseera kino twetaaga kutungirira. Ogamba nti baani ababaddewo abaakabala, baani abaakuba amavuunike, baani abaalonda olumbugu, baani abataddeko ekigimusa, baani abaasima ebinnya nti abo ne ku ttaka libaasengulwa kyalina makulu. Banoonyeeyo gye bali. Ojja kubazuula nga ba mugaso nnyo mu kiseera kino nga byonna tubigezezzaako ebyakasajja fuba bigaanye. Obwakasajja fuba bwangu nnyo n'okutiisatiisa omulabe. Naye omulabe amala kukuba kasajja fuba n'olyoka otegeera nti nno obwakasajja fuba tebukola. Weetaaga abawagizi bano abakuwa ne training nti kakati omulabe weewome nga tonnaba kutandika kulumba. Kafeera alina akayimba ke yali yayimba n'agamba amagezi gaba ga mutwe si mugejjo. Olaba essajja n'ogamba si mugejjo. Sajja nga liyina omutwe. Ebyo kati byetteeka okukola. So nakoowodde amaanyi ag'abantu abasobola okubeerawo mu kiseera kino ne bagaa nti abalonzi nga bazibu ne bajjayo Lord Mayor alwaniridde ekibuga n'abeera mu kyokusatu abalonzi nga bazibu ne bajjayo Lulume alwanaganye n'abasajja ababbi b'ettaka ba Musaawa Bibira alwanagana ne UPDF kugijja ku nnyanja abantu baffe babeerewo abantu ajanjabi abantu bajjayo batya Mwanga Kivumbi omusajja alwanyisiza gavumenti n'obulyake bonna obuli mu bitabo buno n'abusokoolayo. Ensi eno nga nzibu. Omusajja nga Ibrahim Ssemujjunganda naye ne bamusuula ayogera n'ennyenje ne zigwa. N'atuggula amaaso n'atuzuukusa gye twebase. Kaakati abantu ng'abo kyangu ky'okuggwamu amaanyi nga beekokkola abalonzi. Naye abalonzi nze wano ate we nalabidde opportunity we nategeeredde nti tewaliiwo kijja nga Katonda takirinaamu mukono. Abazze bali musobole okuva mu buvunaanyizibwa buli obubatwala ebirowoozo. Bali yabajja mu nsi ey'obuddu n'abatwala mu nsi ekulukuta omubisi. Nja kukituukako ekyo. Naye kansooke nkubuulire kino kye yakoze. Yagambye nti mmwe abatambuliddwako ensonga zino musooke muddeko wabbali. Muddemu musinziire. Muteeke obwongo bwammwe wamu musinziire. Mukyasobola.
Yes. Mukyasobola okudda awamu. Yes. Nga muli basajja. Tusobola okudda awamu. Kati tulindirire olunaku. Kati kankwecho tunalaba PFF, NUP, DF, CP n'abalala nga mutudde wamu. Kakati gwe ekitegeeza message eno tewagisomye. NFDC nayo katugigattireko nayo kweri. Tewagisomye. Njagala nkutegeeze nti natunuulidde abalwanyi abatuufu nga situnuulidde kibiina kya byabufuzi gye naye abalwanyi kubanga abalwanyi mwenna buli kati ssaawa eno buli omu abadde alina gyagwa. Kati njagala kuwa ekyokulabirako. Basebo ne bannyabo temupowa nkoowoola amaanyi gammwe General Dr. Kizza Besigye, Obedi Lutale, Elias Lukwago Mujunganda, Mpuga Mathias, Maibike Michael, Sam Lubega, Walter Mukaku, Komakeke Lyanda owa DP gwomanyi obulungi, Nicholas Kamara, Harold Kaija, Muhindo, Ambassador Birigwa, Idris Byanyima, Winnie Byanyima, Idris Byanyima wa DP, Proscovia Salamu Musonga, Wafulogu, Tina Walugembe, bamitaji kyalina kibiina, Joyce Bagala kazi ali independent wadi. Yabadde independent ayina Asumani basaalirwa Mutema Derek ko bwemi abwoli muwanga kivumbi ayina mukomera ali mukomera ko lamanyige Lubowa Abedi Bwanika Kiwanuka Lawrence Semagulu Nsereko Deo Kawunde Sekamate n'abalala kubanga bano be balwanyi ebigendererwa webiri era tusoba babuusabuusa. Olwalero bw'obanga ogenze Kitalya ojja kusanga Mwanga Kivumbi nga bamukyalira si bano naye nga gwe obadde omanyi bulungi Mwanga Kivumbi amaanyi gabadde afunye era n'abantu abagamba nti abakosezza ng'azimba ekibiina ate be bali eruzi bagenda Kitalya ate be bagenze omuwolereza maanyi ga mutima kubanga tulina ebitugatta ebitali bya nupu bino biri tactical ebiri strategic tubigatta twagala kununula ggwanga bwe tutakikole bano bagenda kubeerawo emyaka 10 naye bajja kuleka nga eggwanga lino balifudde matongo meerere. Awo njagala nkujjewo nkutwaleko ku auditors report Ssaababalirizi w'ebitabo Auditor General report. Report ya Auditor General yaraze Uganda wawe yimiridde nga n'ekimu ku bintu ebisinga obunene ly'ebbanja. Ebbanja liri mu buse 6 n'obutundutundu 5. Omuntu yeebuuliza ezo sente simbadde muzirya mu parliament Uganda egenda kulagawa amabanja mangi URA yona nayo ne kote ewedde tezaaweze eggwanga mulireseewa mwade mu parliament. Okulya amabanja mu ggwanga si kyekikulu kubanga eri amabanja ne US bagibanja naye ebbanja bw'obanga ofunye weewoze esente ezo zikoze ekinaavaamu ng'era kizimba ebyenfuna by'eggwanga weewoze otya sente ez'okukola embaga oba birthday party naye bw'ogamba nti neewoze sente zino ngenda kugula ka boda kakole sente zisobole okuzzaayo ze neewoze ate nsobole okukola ki okukasigaza awo oba okola wano ebyo twewola ensimbi ne zigenda what we call consumptive sectors n'ogamba nti twewoze za kusasula misaala tebereza twewoze ne tuziwa investor azimba Lubowa twewoze ate ne tuziwa investor ye mu kifo ky'okwewola sente nga mwe mumuwadde ne mumwewolera oba investor gani twewoze nti tugenda kukola kino oba masannyalaze oba kuinvestinga mu nguudo oba kuinvestinga mu industry naye ze twewoze ne zimala emyaka 2 nga tezitandikanga kukola. Ye yatuwola abala naye nga ye yatuwola abala ebbanja ne interest yaako interest ge magoba agava ku bbanja libatuwoze ezo ze sente zigenda nga zikola ki
nga zaagagala era nga tuteeka okuzisasula kiva ku ki? Kiva ku gavumenti etambulanga ekkovu eri slow, etambulanga enfudu era nga kyeyolekera era mu bakulembeze. Kakati nze natunuulidde report ya Auditor General eno neŋŋamba nti nyenjaga okufumiitiriza ennyo, naye kiki ky'osobola okwongera ku mulembe gwa Museveni ne gavumenti ye? PDM yiino yafunye bagenda jjiwa okusinziira ku lipooti obuwumbi nalabye 508 zigenda kudda mu baana ezitannaba kugabwa weziri naye tezinaba kugabibwa. Ezo oyinza n'okwekanga nga n'okuzirabako tozirabyeko. Zino weziri naye tezinaba kugabibwa. Nekyenjagala okukutegeeza nti financial year eggwako mu gwa 6 kati zino banaaba bazigabye ddi. Ezo zigenda kufuna gye ziraga era ojja kulaba ebizimbe byabwe nga bisituse. Bannannyini byo bakugu nnyo, bali mu Ministry ya Finance, bali mu maka g'obwa President, basula ne President mu State House oba yekennyini. Zino bagenda oganyulwa mu ssente za PDM zino. Ate olaba ebiseera ebyo twali tugenda mu Western Region tulina emirimu gye tukolanga Parliament, tumusangeeyo agenze kukyalira faamu ennene bwakyalira za PDM. Bwe yaje ebuyiko nakola executive brief ne mugamba ffe waffe tujja kucekinga ku bya PDM kubanga tetunaba na kufuna science waabyo oba emiliyoni yatuuka ku bantu oba bwebeera nga muntu agifunye nyayinza kubanga yali agenda okufuna miliyoni namba afunye 7,000 n'olwekyo tetunaba kumanya bwabanga yasiga kasooli kiki yafunyeemu, bwabeera nga yagulamu ekirume ekyembuzi kiki kye yazadde, n'olwekyo tolina kirungi kaseera kano kyogenda kulambula. N'olwekyo tebakulimba, tebakulya ssente, ogenda kulambula ebya PDM. Yagenda nga yonna nga twalabanga bawa obujulizi, nze bampa akakadde bafere nagulako embuzi nagulako enkoko bafere era naye byayagala. Nze namugamba bwe kanaakutanda era tujja kukulabisa nti tewaliwo PDM gy'ogenda kwogerako nga abantu abaaganyulwa mu kasente ako mpaawo kye baataddemu kyolowooza nti kivuddemu amagoba. Ojja kuba otawande bwerere era teyabikola, yampuliriza. Akasembayo njagala muna Uganda omusigire ekifaananyi kubanga ababaka abantu abawangudde abasinga twabategedde. Tumanyi nti ebuyikwe gundi, tumanyi nti ebutambala gundi, tumanyi nti Masaka mukungwe gundi. Ani kifaananyi kikyolaba ekyamenti ejja kufaanana ng'endala bwe zibadde zifaanana. Eno mujja kubeeramu abantu bakyakayiga bangi tebabeerangawo okwo mu history ya Parliament eno. Bannabyabufuzi kyakayiga bagenda kubeerayo era bajja kuyigira ku mulimu naddala wano mu Buganda. Kati bajja kuyigira ku mulimu tulabe bye banaasobola okukola. Bagenda omuntu aba amaze okuyiga Parliament bagenda kwekolera amateeka gaabwe, rules of procedure. Bwanabeera nga tebagakoze agaabwe bajja gendera ku gaffe ge tuleseewo. Kikirizibwa ekyo kasaba ga adopting nti tugende nago n'amakadde. After all speaker ajja kusigalawo ne deputy speaker ajja kusigalawo, n'olwekyo bagenda kubavuga nga bwe banaaba baagadde. Bagenda okuvuga bo nsonga kyebavuza bagenda kubavuga nese kuvuga yenna. Museveni kyanaaba ayagadde kyonna kyonna kigenda kukolebwa mu Parliament egenda kuddako. Abasigaddeyo ab'amaloboozi bajja kugezaako okwogera naye kyenjagala okukakasa nti buli kyanaaba ayagadde kijja kuyitamu era kiyinza n'okuyitamu nga tekyogeddwako ddoboozi likontana nakyo kugenda ku Hansard. Mwakiri osigala ku Hansard ntwakiwakanya n'ojja kwekanga nga bino nga bigenze nga mpaawo omuntu ayogedde nti twakiwakanya. Kubanga kati gye tugenda wali very complicated. Sijja kubayisa mu maaso nti tebaasoma, bangi baasoma. Era omuntu agenda okutuuka mu Parliament omu aba yasoma.
ayinza okubeera nga abadde ebintu bino agwamu bigwe n'ekyo nga yeetaaga skills ez'enjawulo okusobola okugoberera abasajja bano ne experience yaabwe gye balina. Weetaaga obukujjukujju obutali bwa bulijjo, okuyiga okwamangu naye ng'ogenze n'omutima ogw'okulwana. Bw'aba togenze na mutima gwa kulwana ng'ogenze kufuna musaala gwa kyangu nnyo osobola okubeerayo n'oyisa obudde bwo ne bituukirira ebigendererwa byo ne bituukirira. Naye bibeera nga ebigendererwa byakutunuulira ripooti eno osobola okuggyamu ekigenda okuteeka kome ku kyeyonoonere byogenda okukola gukwokedde katebo paalamenti eno oyinza obutakisobola. Kubanga abagenda okuvuga paalamenti bagenda kubeera nga babatwala ku supiidi ya kizungirizi nnyo okusobola okutuukiriza ebigendererwa bya Mwami Museveni byayagala. Kubanga muno mu paalamenti eno oyinza n'okwekanga nga bagambye nti tekyaliyo kulonda general election, president anaalondebwanga paalamenti eno kisoboka nga kyekimu ku bigendererwa ebigenda okugibeeramu. Lindirira era wayinza obutabeerawo wadde ne kalumanywera ekintu ekyo nga kibadde kireeteddwa. Eno mu paalamenti eno oyinza obutalabamu mbeera nga gye twateekawo nga tulwanyisa RAPEX ku coffee bill. Yes, oyinza obutagiraba. Oyinza obutalaba bino bye twateekawo nga tugana gavumenti okuinvestinga mu Morocco. Oyinza obutakiraba ku hansi. Sirwa kubeera nti tubayisaamu maaso, naye kubanga abali ku kitikkiro ekyokuvuga paalamenti balina sipiidi y'amaanyi nnyo, bamanyi era balina ebigendererwa byabwe ebyokulaba nga Museveni bamutuusaako ky'aba ayagadde okutuuka. Kubanga bwewetegereze nnyo abantu ba NRM abakadde n'abaali be mwali mwawummuzamu baakomyewo mu paalamenti, ate mmwe ab'oludda oluwabula oba oluvuganya ate mwaleese bapya abatabeerangako mu paalamenti. N'olwekyo NRM egenda kuvuga paalamenti eno ku supiidi ya kizungirizi nnyo. Twerinde buli omu yeesiba ebbiri yenyweze. Naye bye bagenda okusiba byonna, naye bagenda okuggulira byonna, batega amaggwa gajja kutufumita ng'eggwanga, naye nabo bennyini gagenda kubafumita kubanga gy'otega amaggwa era goba gye bakuzza. Ebyaliwo byaliwo era tewaliwo bipya bigenda kubeerawo. Mu ngeri ki Katonda gy'ayamba ensi eno okwezuula, abantu bajja kwezuula nga buli gye bateza amaggwa bagobye batuusizzaayo gabafumite. N'olwekyo twesabira bwesabizi abantu basobole okukola ebituufu. Ggwanga lino akasembayo nga dokita ate omukulembeze mu kibiina kya PFF, tulaba amawulire agayitingana, Besigye ali bubi, Besigye mulwadde. Watutteko ku budde okumanya ekituufu ekikwata ku bulamu bwa Dr. Besigye ng'omukulembeze ate era dokita. Okusooka ndina okwennyamira ku lwa Mwami Museveni atulugunya Besigye ekyenkanidde mu misango emijweteke, era nga kyayagala kwe kulaba ndooza Besigye ng'afiira mu kkomera amuwone. Bw'ojja nti we yandibadde kasangati, yandibadde gy'alonkingidde omuzingo ogugenda okugukuba. Mpulira ennaku ku mutima olw'ebitongole ebyandibadde bisala obwenkanya, okubeera nti n'obwenkanya bwabwe, olupimo lw'obwenkanya lwe babeera nabwo, Pulezidenti Museveni yateeka okulubawa. Era gundi oyo omulamuzi eyawummudde Mwami Owiny Dollo yagamba nti waliwo ate omulamuzi asinga Ssaabalamuzi, ekintu ekyo kyamalamu amaanyi, era yaliyose n'awummula. Naye ndowooza yabadde ayogera bituufu nti omulamuzi asinga Ssaabalamuzi ate Pulezidenti Museveni. Neweewuunya lwaki ye tatwala obwa Ssaabalamuzi n'obwa Pulezidenti abutwalira ddala. Obulamu bwa Besigye buli mu matigga, emyaka gy'aliko yandibadde yeetaaga okubeera ng'ali mu space eyiye awaka, n'abeera awo n'atuwa amagezi mu kino na kiri. Naye kakati ne bwe bakugamba nti Besigye mulwadde, Besigye takyali akoze, Museveni mwafuna essanyu. Ofuna otya essanyu mu muntu omulwadde ate nga mulwanyi muno ate nga yali musawo wo mu nsiko? Lwaki oba tojjukira kintu ekyo? Nawulira ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba nga yeewera
okumuteeka omuguwa okuteeka Besigye omuguwa mu bulago okutuuka okumuttirawo. Kati niweebuuza kiki ekigendererwa kyabwe? Oba munnaabwe eyali nabo mu nsiko bamutuusa ku ekyo muto kyeyenkaniddeawo, olwo gwani Lulume gwe batadde? N'olwekyo bo bamanye nti Besigye bw'abeera nga waali era ng'alina resolve okubeerawo, tujja kumusabira abo abasawo abamujjanjaba eyo mu kkomera gy'ali babeere nga basobola okumujjanjaba, Katonda amuwonye abeerewo n'obwongo bwe, conscience y'emmeeme ye esobole okusalawo ekituufu n'ekitali kituufu. Mukama amuwe omukisa asobole okubeerawo. Bw'abeera ng'amujjuludde tulikitwala kubanga bwali basazeewo, naye tetulisonyiwa abo abalibeera bamutuusizzaako obulemu obutwala obulamu bwe. Olunaku katulukomekererezaawo, tujja kwongera okubategeeza ebigenda mu maaso wa Dr. Ekisinde oba amaanyi g'agamba ag'abantu ge bagenda ate okusinziirako okuddamu okusituka wabwe n'asobola okutwala eggwanga. Gakyaliyo, gakyasobola. Weebale nnyo omulabi wa Beg TV, tukwebaziza.